Awayu Bizonto mwebale kuja mwekubire ngalo Bizonto mwena tubasanyukidde okubalaba. Bwetyo tubaaniriza mu kitambiro kya Bizonto wano e Buyongono. Mwebale nnyo okujja okuwagira abalenzi bano okuli omunene omutono n'omuweru omuddugavu mu mbeera efaanana bwetyo bibuzaabuza. Kaffe katutandike. Tubonyebonye nnyo mu nsi y'e Buyongono bangi ne tukaaba nga tuli bubi ng'ennaku eruma nga tetulina kyakola afuga Buyongono mubi nnyo kiki. Tubonyebonye nnyo mu nsi y'e Buyongono bangi ne tukaaba nga tuli bubi ng'ennaku eruma nga tetulina kyakola afuga Buyongono mubi nnyo. Abayongono banange tulabye ennaku esimenti zafuka kirasezi. Abatuufuga bali mu myaka 10 tebasobola na kuyimirira. Banange twalabye abamu nga n'okutuula kwa mpaka obutambala bagaya bugaye. Obuyongono batubamisa natuku abatuufuga be bamukuba bbi. Mweno mwawona temuli b'e Buyongono ekiri e Buyongono kibi nnyo kiki. Tubonyebonye nnyo mu nsi y'e Buyongono bangi ne tukaaba nga tuli bubi ng'ennaku eruma nga tetulina kyakola ekiri e Buyongono mubi nnyo. Bizonto, Sabazonto, are you okay? We are okay. We are the 3 singing fools. Atenga tuli sexually dormant. A minute with Bizonto is better than 5 rounds of hot sex. Ensi gye tuvaamu yeye Buyongono tetumanyi bulungi oba mumanyiyo. Ekiri ewaffe eyo gye tuva e Buyongono musabe tekijja wano kiri ekyaffe kibi. Tusooka kulabula mutukwate bulungi. Bye tugenda okunyumya si bya wano wammwe, bino by'e Buyongono gye tuvudde okujja. Afuga Abayongono musajja mukadde bwe yali yakajja ng'atuula mu 5 kati atuula mu 7 wa myaka 9. Alina akalaalo ke akalunda ente ze kakutte omuguwa kati kakuta ensonga yoweeri ekakwasa omuguwa. Obusajja obumulinaanye tebuwabulwa. Kati omukulu oyo yafuga Abayongono alina batufuga nabo bonna nga bakadde nga bw'olaba Moses ali mu Bayibuli. Oyo Moses ali mu Bayibuli tasobola kutambula nga talina muggo, ndowooza gwakozesa okukuma ku nnyanja ne yeeyawuzaamu. Byonna by'e Buyongono. Alinawo kawala ke era amufuga nako ke Kalebbeeka kadaaga budaazi. Okumanya tuli bubi mu nsi y'e Buyongono ne sipiika gwe tulina bannange muzungu. Ekiri e Buyongono temukyegomba wano. Omusajja atufuga bw'aba alina gy'alaga bw'ayingira mu kiyigo okunaaba agende ekkubo nga balisiba paka lw'anaayitawo. Asenya muyimiridde n'ayambala nga weemuli n'ajja n'abayitako n'atuuka gy'alaga awo nammwe ne babata. Byonna by'e Buyongono. Afuga e Buyongono yazaala omwana n'amugamba ye musika. Omusajja yatutta. Omusika mukambwe anywa okufa obufi kyokka mbu ye musika. Yakola n'essomero liri mu besimenti lisomesa lulimi olw'Abayongono. Omwana omusika teyandibadde mubi naye alina mikwano gye gimuwaga okukamala. Mu mikwano gy'alina alinamu agasumba gawasa n'okuwasa. Juuzi wano alinawo abalamu beyajja mu bidongo okumanya mukambwe ne bino bye tubanyumiza n'amala abiwulirako ayinza okunyiiga n'atutwala mu ssomero ery'omu besimenti. Ekituyambye kiri kimu nti olulimi lwe tulimu talumanyi bulungi. Ayogera Luyongono. Bassebo ne bannyabo ensi gye twogerako si ya wano wammwe eno y'e Buyongono.
okuwangaala ennyo ewaffe kizibumu bw'owona tekeyo ku mumiro kasasiro ng'akubuutikira buli kimu kya bbeeyi okuleka omwenge gwe baagutulekera tunywe tutamiire basooke batufuge nga tutamidde ffenna twazuula amafuta mu nsi y'ebuyoŋŋono naye tetugalabako tetumanyi gye gaalaga ababeera mu kyalo gye twazuula amafuta bagamba mbunno birone by'amata bitwalayo amata ne babyolezaayo ne bidda nga bijjudde tebamanyi kye bikomyawo twalinawoko abantu abaali bamuvuganya ng'abalwanyi ba mawumawu oba yabawa biki ne balya ne bawunga kati basula mu kisenge kye ekiri ebuyoŋŋono temukyegomba wano ekirungi kiri kimu nti katonda atwagala ne maama Maliya amanyi okutukyalirako n'afunayo eddirisa oba n'adda mu luggi ne tuvaako ewaffe ne tujja ne tumubuuzaako bw'atulabako wiiki ng'emu awo ne yeddirayo ne Katonda yennyini oluusi atunona n'atwalayo batono n'amala n'atukomyawo waliwo eyavuddeyo n'ajja n'atunyumiza kufumbira eddene eriri eyo mu ggulu era ffe ewaffe twategedde dda nnyo nti bwe tugenda mu ggulu tugenda kulya buli effumbiro ddene kyenkana Amerika era abayoŋŋono bonna baakitegedde nti mu ggulu eyo waliyo spare parts zaffe okowa emikono gyo ng'otumya egyo sipeeya yo yakomyewo n'okugulu okupya yeeno mulonda ddi abayoŋŋono tunaatera ekirungi kye tulina ewaffe byangu kati ku ssaawa zino bategeka results tugenda okulonda nga results tuzimanyi omuntu abeera omu buli kulonda akomawo nga n'abamuvuganya yabawadde ssente ez'okwewandiisa n'okunoonya akalulu buli kulonda abakyusa ye yekka atakyuka akyusa poozi ng'ayongerako erinnya wano mu Uganda mwesiimye bino tebiriiwo era twegombawo kubanga wanyuma naye ebuyoŋŋono bannange katubaleke tuve wano tweddireyo ewaffe wabula tubategeeza kiffe bemulaba wano yeffe bizonto era tetutegeera ate ffe bemulaba tuwagira muhoozi kaakati atukoonako ojja kunyiiza muhoozi kati awo tugenze tebajja kutukwatako